Hi everyone, thank you for watching. Hope all is well. Mukyala munnange nga onaga nti weefuna ebyakabi njala kusharingako naawe. Obaddeeyo nga skin ekutawaanya, wayeruka, weeyerusamu, weekyamulamu, naye kakati oyagala kuddayo ku original bikutabuseeko. Skin etandise okukyuka, etandise okuyirritating, ekuluma, ekuzimbye, akasente kafuuse akasente katambuka ku speed ya yiriyiri. Nze natuuka wano ku Almentinda kyemuddensawo ne mugamba mukyala munnange naye kankwe ku kirungi kye nafunyeeyo wano ku Alma era nga olunaku olwaleero njagadde ate ntite ku Dr. Umar asobola okuba nga ate naye annyonnyola ku nsonga eyo naddala singa obadde otandise okweyerusa naye ng'oyagala okuddayo ku original okikola otya? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bade bali togenda giddamu. Salamu kiramu onjagaliza mirembe lwaki mbasikuddamu? Dokita. Gyebaliko so. Kale nawe gyebaliko. Bali kukiriza kumpaayo kadde ku mirimu gy'obulamu oli soppi zino fiisizaayo kati ona tusobola okuba nga tutereeza omukyala. Kituufu. Ali mukubonaabona. Kituufu kubanga information oba obubaka kintu kikulu nnyo eri abantu baffe abali abatulaba. Sometimes tuba tetumanyi wawe ignorant ne batukwata off head. Oba ne tukola ebintu bye tutandikoze mu butamanya. Yes, exactly. Naye ate mu kkooti bagamba ignorance is not defense. Exactly. Yes. Obutamanya tebukuggyako musango. Yes. Neera nkwebaza nnyo kubanga you started this channel to enlighten women. Yes. It's very important. Muso mu byobulamu, mu bya empowerment, economic development. Yes. Abakazi badde balekerwa nnyo emabega nti I really love it that someone is out there doing this. So ate n'ekirala ndi musanyufu in that n'ebyensusu kubanga kati it is kyekiriko like a lot of people are more conscious w'abantu bamanyi nnyo kati ku byensusu zaabwe so they seek help mu bantu bangi abamanyi abatamanyi abeeyiiya abakola ki so ne weesanga nga eyazze okujjanjaba okufuna kyayagala ate afuna ate ofunyemu bizibu birala kubanga twali tetumanyi twali because you're ignorant. Yes. And also tuli mu era of the social media. Hype nyingi. Buli kyolabye kikoledde ono nkozeseza sijja kwogera brands nkozeseza kano keerusa n'ogenda n'okafuna. Oyinza n'okusanga Ruth n'olowooza nti Ruth yeeyerusa. Ekyo tugenda tukyerabira nti wali abantu abeeru. Ate ne tuddayo nti obweru bumanyikiddwa if you're brown you're beautiful. Which is may be true or may not be true. Ati nzija ati kati omuzungu agambye beauty lies in the eyes of the beholder. Naye nga wetuddayo ku society n'omuze zaffe omweru afuna mangu omulimu omweru gwe balaba mu crowd amangu era omuganda wagamba olinga akabwa akeeru because you spot it from a different from a distance. So ne tubanga tulebolinga being light skinned or light oba kyekiri kuba bwe mulembe oba bwe bulungi because of society wetuvaamu it's the imprints we have the values oba oli mweru oli mulungi kyolaba n'okulaba nti era ne bw'obanga baagala omuwala omulungi kuzannya muzannyo era baagala mweru era n'omuganda wagambira ofunda n'omubi omweru so kwegamba obweru bwasoosowazibwa of which right now waliwo abantu nga bo ne bakikuliramu nesaagala kala yange ya buddugavu olw'okuba bako show amutwalako omulimu akola bintu bingi even omukazi omwe ajja kutwalako omusajja so there are a lot of things there are compounding factors. Yes, many things. Kyeki kyengambye obulungi buli mu ngalo whatever someone finds beautiful it is nekati nga gwe kitandika naawe ng'omuntu self image self conscious gwe kiweerabamu ki oba olaba oli muddugavu oli mubi ojja kuba mubi nnyo Alma kyagamba inspiring caring to inspire confidence. Yes. Caring to inspire confidence. Yes. When you're dark, so quite confident. You're beautiful. You've seen. I was seeing some shows. Muwala omudugavu. Abasudani oba Guinea. Nenga the lady is typically black and glowing. I think you've been seeing those models. Everyone is enticed by these looks. Yes. Yeah. So fine. Oli mudugavu. Tobwaga. It is okay. You have a right to do whatever you want on your body. Then why don't you do it in a very right and a safe manner? Mungeri enungamu etakose bulamu. Yeriwe yo doctor njagala kweyerusa waliwo engeri eri safe. Yes, kati awo ngamba genda olaba omusawo twe a dermatologist. You discuss olabe because never batanakugamba ajja kugamba. Obweru buno bwofunye it's going to drain your pockets.
Okay. Because it's going to have to be on maintenance. Akasente kafuluma kyekisooka. Yes. Ekyokubiri, there are some things you have to live with. Sunscreen olina okwambala akaziiza amayengo g'omusana. Balowooza mu by'abazungu. Ate kati bw'oba okikuttemu kitabuka. Kubanga normally you've corroded or you're fighting with nature. Wejjeko akawubi akali nnoma akaziiza the sun. Melanin ekuwanga like 10-20% protection from the sun. Tugijjeemu. So that means we need extra protection. Okay. Tumanyi sunscreen y'abaddu tugenda tuka katudde. So sente olina okubanga weekali. Ekyokubiri, safer ways are injections. Naye ate nazo ebicupuli bingi. I hear. Cause ne olaba Kampala yonna ejjudde nga ba drips. Waliwo Butalongi, IV longi buli kizimbe ogenda bizimbe bya downtown. Kazi wasanga beefumbe. Ofuna ki? Nga tebannagikwa, what are the implications ezabino ebintu? Yes. So kyobanga mbagenda olaba omusawo. Discuss. Kiki musawo mpa glutathione buzibu ki bw'alina? Musawo ki gw'olina okulaba? Dermatologist. Okay, wa skin. Omusawo w'ensusu. Yes. Kati etuvuddeyo. There are things which are no byolina okusiga ku lususu. Brightening creams. Ate kati ffenna tugenda tukozesa lightening creams. Byanjawulo. Brightening creams ogenda sanga mulimu ebirungo nga vitamin C, mulimu ebirungo nga alpha-arbutin, with a known percentage. Sigamba mulimu alpha-arbutin percentage yenkana. Oyinza okuba mulimu alpha-arbutin naye ng'obulabe bwagenda okuteekako olinga omuntu akozesezza hydroquinone. Okay. Yes. Then wetuddayo, that is sunscreen is very important. Kana cream kosiga kalimu amayengo akazizo amayengo g'omusana. Okutwako directly. Okay. Yes. Kano nakesiga nga neyerusa oba nembasa yerusa. No what way, sunscreen is essential. I call it the most important part in your skincare routine. Okay. Kulwaki otunulira omusana guno gukola ebintu bingi, gutuddugaza, gutukaddiya bukyali, kulwaza embalabe. Yes. Abantu bafuna melasma because of the sun, abantu bafuna sunburns, a lot of things. So ebyo byonna it's skincare is a continuum, it's a package. So ebyo byonna oba tobifunye ojja webano wayerukako wiiki emu ey'okubiri osanga wazzeeyo. Yes, kati so kati doctor ono gwe ngenda okulaba anyambako okutegeera nti skin yo Ruth eri sensitive. Ekyo ekyo tokikola. Kikola ekyo tokikola, kikolesebwa oti side effects ze zino. Okay. Kubanga Omuganda agamba ekijja omanyi. Kinyaga bitono. Because if I tell you these are some of the implications or side effects of the product, oba omanyi, whenever you see it, let me run to my doctor. Oba doctor yangamba kijja beerawo, kijja mala kiveewo. Okay. Rather than you in the lineage of treatment, because of the side effect, you cast it down. No jumping. So gonna come, you know, sent over because of side effects which would have been explained. I know. So tugenda bantu batamanyi bantu bye balina tukolako. Akola kyoyagala. Kyoyagala. Yagala kwerusa nga akutabulira. Kati awo tudda kuki tuddeko ku bintu bye tukozesa okwerusa. Abantu abamu tukozesa ebintu ebirimu mercury. Mercury is a heavy metal. Okay. It was found to lighten the skin. Okay. Abamu bazikuba IV. Abamu baziteeka mu bizigo. It's a very heavy metal. Mercury na asanusa gold ndozo omungi. Oyo it's a liquid metal. Yes. Oyo. Wow. So mercury oyo ayina a lot of side effects. Oyeruka fine naye. Kati abaga kaba kakwolekedde. Side effects nga? Ekisooka, one, you get exogenous onchronosis n'amakula. Ekyokubiri, being a heavy metal agenda tuula mu nsigo zo, agenda zoonoona kidneys. Okay. It is teratogenic. Bw'oba oli lubuto n'obikozesa akaana ozaala obwana tebutegeera. There are very many cases of CP, cerebral palsy, of birth deformities of which would have been prevented. Naye olw'okuba yagala kweruka gyewesiize byo tutegedde. Obo kakati bw'olaba okweruka kumanya omwana ono wa muwendo, glutathione is considered safe. Naye bagamba if you're pregnant, please hold it. It is safe, but when you're pregnant, hold it. Because studies were not done. But these studies is on a pregnant woman were not done. But normal studies, it is a safe ingredient. Kulwachi. Glutathione akolebwa ekibumba kyo. Your liver makes glutathione, and it's one of the most powerful antioxidant.
So cells zaffe ziba zikola emmere energy biki tandagwezo what we call oxidative stress. So walina okubeerawo antioxidant ejjawo this stress so that these cells don't wear out. Batezeerya nnyo tezikoowa nnyo. So naye lwaki glutathione? Ekisooka it's biodegradable, omubiri gumumenya. Ekyokubiri akolebwa omubiri. Naye yagenda osangibwa nga one of the side effects of glutathione is lightening or brightening or whatever. The dose you get is what you get. Alinga ffe kyetwagala. So newasanga nga ku lwaki bamuwanga bano abantu balina ebizibu ku bibumba byabwe. Bakiraba omuntu alina obulwadde ekibumba tekikola bulungi bamutadde glutathione atandise okunyirira atandise ofaanana obulungi. That is how it came into the cosmetic world. Yes. Okay. So katuzeyo kuweoli. Katuddeyo ku mercury. Mercury ono kyuma kiri heavy. Tugambye side effects tuzirabye. Ekira abantu bye bakozesa steroids. Okay. Ziba IVs. Ngofudde ku IVs buno creams otera okugula mu downtown mu pharmacies. Actually, I'm from seeing someone angambye eyamuwa steroid was someone from a pharmacy. And what she's presenting with is facial dermatitis. The skin is sensitive. Newesigachi nuagenda mukasana, the skin is hot because of the steroid that she used. As you can see, afe mbugumu. So no fuluma watanga munyumba mbamo ndi bulungi nayo nyingira mu nfufu nkola ki. The skin is because of what the steroids do. Yes. Steroids are anti-inflammatory. Ziziza inflammation obombi negeje gulwanisa. So they're immune suppressants. So it's a steroid, and the steroid nature agenda haltinga melanin formation. Melanin color. Get color jekolebwamu steroid negenda haltinga. Chwa bamba gikozesa. Onyireyo omuntu yesigaka obutube obu steroid obulikola beta so hydrocortisone normally. Betamethasone, very many. Njogera big saka kwogera ku brands njogera ku linya lenyini medically known. Hydrocortisone, betamethasone. Oza tubisoma fe. Ati kati kastola ka depression ngogenda ogula. Ati kati n'ekirala waliwo abantu ababukoze. I was so hurt okusanga steroids in a pharmacy. I mean in a supermarket. How? These are prescription medications. Supermarket banga. Diana, what call it? Diana, Vichy, whitening lotion. Those are the names used. Super whitener, super gondi, Lady Ruth. Let's shower gels no jezi. Mr. Shower gels mweziringa mulimu steroids. Just imagine okola ki ku mubiri gwo. Newekuuta. Bwa ekine kinuma, they are very cheap. The cost you have to use to correct your skin is unimaginable. Wenyine wenkwagala doctor. Tubwa 13, 12 okaguze ka lotion ka 5 kanyigidde mu Vaseline onyirira. But the implication jagenda oteka ku mubiri gwo is beyond repair. Ekisooka still jogenda funa mugaba. Yaka abantu betusana funa mugaba? Nali manyi ekiri nacho. Buli muntu akwane mugaba. Mugaba is ali nacho aletebwa ki? Ofuna olubuto kubanga ofuna ogeja mu size ajja. Ogeja losing and gaining weight ofuna mugaba. Ofunye hips ogezema ofuna mugaba. Olubuto no najja. That is okay. Ebizigo ebyerusa bireeta mugaba. Ebizigo byabatabulira bireeta mugaba. Kulwaki bino ebizigo bigenda menya collagen mu mubiri. Mu skin yo elastin oli agenda kukutuka. Ye mugaba. Mugaba kitegeeza olaba is stretch mark. So the skin has stretched beyond its capacity to hold, then it breaks. Naye kungulu terujja mmenyeka naye munda fibers omunda zijja kutuka. Is that bad? It's bad. Mugaba is not good. Ajja kusiiwa. Yes. Oli ajja kulabira eri oyo naye ebisala mugaba gw'olina. Abalala bamwogera kirala mugaba bamulaba. Ebizigo tayagalika. Because it is very unsafe. Tatafaanana bulungi. Yes. Ne mu bando oboswana mpaka zamaga mpakulabirawo okwata. Ekirala ebizigo bino bireka a specific scent trail. Bireka akasu. Kibagala kyabeerusa balina kye bawunya ekisusu. Bayine ekisusu kye bawunya bawunyanga ekyennyanja we bati. But nah. No, that is it. Wosomako by the it leaves fish odor smell. Why? Because bino ebizigo bigenda ku disrupting how the normal pheromones work. Akasuku akali nomu kagenda kubanga these are elements zigenda kakyusa. Okay.
lwolaba wayingira wantu tabula oli ne batamanyira ala ekizigo ali gayingiddewo oyakutte mu kizigo n'ekirala ebizigo birina n'akasu kaabyo otunulira bino ebintu ebirimu and most of these things were banned naye era ku ebiri katale abaana babiyingiza abamu bakozesa n'ebyawakoli nakwata jiiki nsonyi okukyogera n'atandika omwekuuta yennyini abantu bali so desperate kubweru nebuuza abantu bagazaki obweru amunange byamu ne choices anyway abakyala abasinga babadde bamuza batange Ruth skin yanganya okuterera nkoze kati tugenda tuukayo kati tuli ku implications n'ebyokulya kisirala hydroquinone hydroquinone kirungo najja mu brands ennyingi ne kati olaba sigako dakiika 3 munaabeko sigako oyina gundi sigako yagala kunyinya kwesa hydroquinone. You see a lot ogenda ku TikTok page nosomako hydroquinone if you want to look good, but it's one of the ingredient asinga okuba obulabe atya olabeka abantu aba blue black ne ka green olabalabeko blue black ono black yes hydroquinone is aleta ekintu kyetuyita exogenous onchronosis. Onchronosis kitegeeza olususu lwefumba ne luleeteko akabubi akalala nosanga oli eringa ayina patch dark patch and bateeka mu bintu ebiri nomo naddala bano abantu abatabula ebizigo. Nze ngamba abantu bakutabula ekizigo nga kibatabula okirabako okitegeera ate wobuuza yena yali atabudde yego bali batabudde ekizigo yali alabeko kyategendamu, but you as a client you have that trait okumanya kikyoteeka ku lususu lwo chovola boli wakola. Well, if you look at the serums kuliko ingredient list lwaki tebazi hijacking lwaki tebazi kweka. You understand what I mean? Yes. FDA, that's Federal Drug Authority egamba buli product gyotundwa for human consumption ingredient has to be there. Yes. Of course some will by no kweka ebimu naye at least ebimu byaba bakusize kyenanze ngenda bantabulira waze bakutabulira kinza simanyi yangade bitu byawedde bantabudde naye bikola laba naye agamba bikola ogenda laba bunako. Dr. Kankule omuntu kyala agula akantu bwe kati tasafuna ingredients nazisoma abakano kuliko ingredients very well exactly no manya nti kiro kintaddemu kirimu kino webale ndi sensitive ku kino sina kitera ku skin yange oyogedde kozi waliwo ebintu naturally reactingako people with sensitive skin eko yagala okwebyo wesikachi ani akutabulira nanga nkole kuŋonyirira omanyi ono bya kakati ekyo ekintu ekyo n'ekirala twagala nnyo shortcuts. Ruth okozesa kino wakijjawa nguliraayo naawe Ruth ng'otandika tomanyi okireactingako tomanyi waliwo ingredient etagenda kukolako tomanyi waliwo egenda okukolako obulabe wetewetaga kyesiiga oyogedde ekintu ekituufu nekyatwerabira. These are minor oziraba ng'ezirina but they're very important. Ogenda zaala omwana naye ng'obulemu bwava ku maama ng'ate would have been mitigated earlier on wandibadde buli prevented. Ekizigo kyeweesiiga ekimulimu ki they put mercury, they put hydroquinone, they put steroids. Hydroquinone agenda kwonoona olususu lugenda becoming a thin. Oleko omuntu alinga ayina akaveera ku lususu. Ebirungo babipima batya? Biki bye balina okukozesa mu birungo ebituufu? Kituufu. Ate kinnuma n'abaana ffe as they are going to school bw'oyitako mu kikuubo osanga abantu abatudde bakwata jelly banyigiramu steroids. I was so hurt and touched. Nengamba really wano ekituuse school going time oyitako eyo n'olaba waggulu eyo abakazi baba batudde wansi omwana ayagala kunyira ayina rashi lusolo biki abamutabulya naye nga olaba bye banyiga steroid creams ze banyigiramu omwana otandise muto omwonoona kati wanaatu bakuba yakozesa tamu eri n'anyirira nekafuuka wekirwana ekiremirembe n'emirembe amine wange abaana ebyange mbigula bino naye nga abaana bo oli mu boonoona. Katwala dokita kubanga oli already yabadde abikozeseza nga skin eyonoonese eyo tugenda tutuuka katutuuke tusogedde ku bintu ebisinga okukozesebwa naye of course wolaba ifu osoma ne vitamin C naye asobola okwonoona olususu. Vitamin C? Yes. Yango recommendinga? Nzijja, because vitamin C alimu ebika. Otyo? Waliwo vitamin C wa sensitive skin, waliwo wa dry skin, waliwo oily skin. Aliwa bw'okozesa. Kikulu ekyo. So the issue is knowing kyenkozesa and chovala olaba ebintu bino bagenda bakola what you call
bakola derivatives oba bangers leero okozesa vitamin C no vitamin C ayonona olususu ate that means ono omuntu abalina dry skin tebalina mukozesa ne bagenda ne bakolayo derivative ya vitamin C eyo ebyo na doctor olate tubimanyi bwowulira vitamin C ngoza vitamin C nti abasinga tugenda wa doctor kubuuza ati n'ababitunda tebabimanyi. That is also another thing. Tamanyi mu vitamin C alimu ebika omuntu alina sensitive skin alina kukozesa kika kino kya vitamin C. Retinol twogera ku retinol anti-aging buli omu retinol naye waliwo owa sensitive skin waliwo wa dry skin waliwo wa oily skin byonna gye biri nga they are well systematic and read and researched. Ate doctor era n'ekirala nti n'olugode ku retinol naye ate waliwo nawulira nti retinol ate wala abakazi ab'embuto batalina mumukozesa kyekino naye anti kyekyo retinol ebintu ebigwamu ng'oyagala kufuna lubuto ng'oli lubuto byesonyiwa oyagala kufuna oli buli kimu ekintu mu retinol oba ezigwa mu retinoids tretinoin adapalene retinol retinaldehyde retin A bite kati ku lubuto vitamin A bite sooka ozaale ojja bitandikiraawo kati ku olubuto yo sookitegeera naye ate nze anoonya okuzaala lwaki mbita anti onoomanya ddi mbu ofunye olubuto obirekeraawo kubanga bwe tulaba omwana abeera sensitive myezi 3 egisooka kuba that is the crucial development stage cells bazeekola biki so mutations oba genetic disruptions zisobeera in that particular time nga weesiga ka machwego weesiga hydroquinone ate nookosa omwana kituufu so obadde olina obuna kyombuuza kati ono natutegedde byetutana kukozesa awo n'otuyisizaawo nze atandika onyambye so that ngenda okutuuka mu kintu okukwata mu kisigo naye sirina kukozesa nebyenina okukozesa ate nekira mukyalo ti abantu bamanye kikyenteeka ku lususu lwange nze ani which skin type do I have? There's a very simple thing you can do to know your skin type. Skin types tulina mmeka? Tulina satunya, tulina oily olusavusavu, tulina dry oba enkalu, tulina normal, tulina combination. Combination osanga awamu wali oil awala tewali oil. Then ekirala eya wansi that is for the facial skin. Then wansi tulina dry, tulina oil and normal. Nosanga oli alinga alina obutimba ku mubiri. Nosanga oli oba teyeesiize ali fine. Obutimba ndeke. Okay. Yes, so that is it. So you know kubanga weemanyi nga tonabanda kukozesa kintu kyonna. Era ngamba abantu ojja kujja mu ddwaliro nze nga ndi busy nina line nkugambe so musawo have an oil. So kigenda tuyambako kigenda kuyambako abakuwa ebizigo kandi banayinze nina oily skin. Waliwo omuze omupya ogwazze ogwa skin testing naye those things bikola ng'omanyi skin type yo. Skin testing eriweeyo. Chuma yakuteeka mu chuma nekikebera olususulu. Okay. Most of the results it gives, if it's not backed out by skin examination, they are wrong. Lwaki ogenda tuuka obadde mu SC egenda calming down olususulu terugenda kola any oil. Ogenda kujja nkuteeke mu machine nkulongose with alcohol based cleanser nkuteekemu dry skin. Nga in the background you've never era abantu abamu agamba musawo machine erimbye. Those who are keen, I'm telling the truth from experience. For those who know their skin types, I'm saying that machine info. Me, I have an oily skin, I have a dry skin. How comes? Netwerabira the activities ezaayiseewo nga tetunajja wano tetunajja kukeberebwa naye ng'oli amanyi amusawo no I have an oily skin, this thing is wrong. So kati gwe atamanyi ng'ogenda n'ebyo nga bakuwa ebintu ng'ate oyononera ddala ebintu. Waliwo abalaba olaba nti nno afunye drips ezo n'ayeruka alina okuva mu nviiri waggulu era enviiri ziba muzungu enviiri yes so otunulira drips zo zeerusa kuva munda naye like waliwo abalala bateekamu ebirungo ebitali bituufu kyekyo nagambye era ajja kuteera mu macure amukube waliwo ebintu ebiri heavy metals zijja in the long shortly tojja kufuna effects ne bajja kati waliwo ate okubanga mbadde waliwo dda wenjagala tutuuke awo okubanga njeruse abakyala abantuukiridde nga yayeruka dda skin ayagala kuddayo naye mutabuseeko akubye ebipaapi wa papo wa maroon wa indigo oyo
Dr. aba kyasobola okureversinga skin ye oba kaba kaweddemu. Kati awo tujja nze one of the things kyenjagala abantu kumanya era one of the things abantu kye baŋŋamba abazze wano abadde bakozesa bizibu I wish I knew. So era Ruth, please empower the community. Bayina nti bagendemu nga bakimanyi anti olumu ogenda Ruth nze umalu njaga ku brighteninga nenkutabulira kale ka super lubalu bayina amanya super lubalula simanya whitening super nojanga buno bwa black nyonga no limwero nenagenda nga njagala brightening omukazi yangamba bwati omusajja yangamba ekizibu ngenda tangala mukazi simanya kyabaddugavu kubabuukirira kati ofunye complications obadde okozesa bino ebintu obadde lightening ofunye complications za lightening creams ekisooka olina obikendeeza mpola tobireka immediately obanga munyi wanjaga ovaako mpola obanga avuga emmoloka nga eri ku speed jjukira olwedde emmoloka eri ku speed eri mu 18 tutandise ofuna namakula tufunye biki naye wogivaako immediate wosiba emmoloka omulundi gumu ekola ki ng'oli ku speed ovuga emmoloka kati n'olutuusa ebigenda obeerako books ebitabo bigamba lekerawo immediately but from experience things change. From experience should be taper down the application of this kino ekizigo ekikyamu okikozesa myaka esatu so stopping it in 3 months giving it a 3 months break obenga okivaako mpola it's not bad so nga wokivaako we introducingamu ebintu ebirungi something which is safe bigenda building olususu mpola so abadde akikozesa kumakya n'olweggulo tandika okikozesa lwaggulo lwokka kumakya teekawo ekirala omusawo kyaba akuwadde kumakya wokka kozesa that like for 2 weeks or for a month okitegedde mbadde nkikozesa kumakya n'olweggulo for myaka 3 katandika okukendeeza mwezi gumu 2 kumakya wokka oba lwaggulo lwokka kati ogenda ojjako obuzibu dependence eri ogenda ogikutula ate wovaawo tolekeraawo kulikozesa tokireke after one day tandika kuskipingamu leero badde okikozesa kumakya lunaku tandika okubukawo olunaku mande nkozesa lwakubiri sikozesa lwakusatu kasigala akadokita akalungi ng'oteekamu ebintu awo nga you are bringing in something which ebituyambako ku repairinga because these things are really strong obirekera immediately we get rebound issues. You get very bad hyperpigmentation. The skins become very sensitive because they are really strong medication. Okuleka immediately. Then to get stepping it down until you use it once a week or once in 2 weeks, no chilekera. No chileka immediately obanga avuge motoka. Bawe ku chigo. Yeah. So gendo chiva ko step down. Yene mo ga woli nya break to nya mo. Murundi gumu pola. The bintu byabulamu so tubiga with experience and bitabo tebigenda kuyigiriza mutaba bagamba stop the offending medication naye ogenda olaba omuntu wakirekerawo atabuka namakula n'aviirayo ddala abamu baba bagezi babaga muno naawe tandise n'okumyukirira bebano you know there are warning signs ate kye bakola nga tuddayo eri gye baatutabulira nga batwongera ntuusizaamu wakati kiwataddemu luno teekamu ng'akwongera so oli agenda okujja luli nga waliwo abantu kyemanyi naawe bamanyi nga balina sente mpitirivu naye nga sente sola bayamba nga luli ne wajja oga sente zo ngenda ziira bweroga I can't do anything for you kireke naye nga alina sente sola muyamba because the damage is beyond repair ekintu ekyandikoleddwa skin grafting or skin transplant which they did kitegeere yes so waliwo omuntu watuuka nga ye amazima gayino sente zo ngenda ziira like okay, teri kyogesobola mukolera apart from counseling ayambale mask teekako foundation bika teri kyetusobola kukolera ne onoogenda wanoogenda ettaka noogenda mpozi bagenda kukola first transplant awatayingidde cancer side effect endala cancer twerabira nnyo ebintu ebyerusa si birungi ebintu byokwerusa si birungi and ebintu the bad thing these things are very affordable yes they are very cheap no nabala bagenda kugamba nze ngola bya bay byebimu some things because era ekyo kyebbeeyi agenda kwata kikurimu kye kyebbeeyi agattemu ebirala agenda kwata vasiriri ojeliwo anyigiremu obutyubu obulala agenze nkozesa vasini yekka banteeramu ka oil olukigo bakuteeramu nze nkozesa turmeric oil alimu ki kungulu kuliko kino naye munda kirala. So doctor, are there signs that so for example sinamyuka what signs do I get? Signs esooka kubuukamu olunaku lumu and the skin gets irritated. Okay.
ako kabonero kakyamu kitegeeza now the body is dependent on the other thing. Tandika kudduka misinde. Yes. Batusonyiwe tuli kumpi kuta. So tandika okukola ki kudduka bw'obubonero. Ekyokubiri kulanga the skin is becoming a little bit red. Blotchiness. The skin is blotched. That blotchiness, skin is irritated. Obubonero. Ekyokusatu sensitivity enzo ng'ogenze wabweru. Ogenda mukasana ng'oyagala obanga namago oyagala beera munda obanga vampire oyagala beera mutaka tambulira mukasana. Obubonero your skin is getting irritated. Ekyokusatu n'otanga otandika ofuna olukanyanya. Ate n'odabana ebizibu nga byo tebinkolera tugende ne bakuwa ekirala ate obubonero your skin is fighting back. Ekirala n'otandika ofuna marks ezirugavu entono butandika mpola musobola okatandikira wano mpola n'engero ekintu kyonna kiridde face obubonero omubiri gwo gutuwa warning signs. So zimu ku bubonero mugaba olaba ozatandika yonna n'ayiwa atandika mpola enjetika mpola gola enjetika zitandika mpola. Bubonero omubiri the body is warning you and you have really to read yours. Olina okwesoma find time tumala nnyo obudde mu miranga wetu ne laba olusulu lwange luli lutya. Those are warning signs. Misinda okiba kigamba why tandika onveeko mpola the body saying kino ekintu this thing is not right. Okay, so kati bwembiviirako ddala nenzayo ne kubanga abamu bwe mbadde mweru bwenti bwe mbivaako nyinza okutuuka kalayo. Yes, because we fight nature and sometimes nature finds its course. So the issue is knowing how should I do this. Kyekino kyegamba wabireka immediately kigenda kuba step down, start using things which are manya oyinza okuddugalamu that is expected. The skin may be sensitive, that is expected. But what are you going to do to correct it? Sunscreen. Akantu akaziza amayengo g'omusana kali very important. Ate kati gwe sunscreen enakozesa season eza bulijjo simanya sunscreen eno luma lukyakozesa 50+. You need sunscreen that's tailored for a reactive skin because your skin is very sensitive and reactive. Je ziri nga zakolebwawo nga zirepairinga lususu naye nga it's in a sunscreen form. Yes. So omuntu adakozesa akantu akesatu ogonola really ebintu sunscreen eba ya 2 3 that condition so ogonola really it is hitting your pocket badly. True. So thank you so much, Doctor. So next time tugenda kujja twogereko ku anti-aging. Very important. Ebyo byolina okukozesa naddala kati fe abali mu 40+. Actually very important. Tulina okusigala nga tulabika bulungi. So olunaku olwaliro twogeddeko ebyo by'okweyusa so skin okuddayo neetera nebeera bulungi ddala naye yanguwa kubanga ate oyinza okulwayo n'otuuka nga tekyasobola kudda mabega. Netuka kutema guma foundation akolewo. So Dr. Paz Alma omuntu osobola ogimulagirira eriruddawa? So Alma Dermatology Clinic it's a ddwaliro lijjudde basawo bakugu ab'ensusu lisangibwa Ntinda wansi wa opposite Haruna Mall waliwo ekikubo ekikkirira kibayita Kimera Road. So kyokkirirako katono okkirirako as you're looking on your right olaba ekipande kiriko ekiwojjolo like in 200 meters down ekipande kiriko ekiwojjolo with the butterfly signage kuliko n'ebigambo Alma Dermatology and Aesthetics Center. Yes, awo tusangibwa. Yes, ne ku mitimbagano kwe tuli Instagram, TikTok, Twitter, so tusangibwa. Okay, when are open? Ne Google, yes. Tuli open okuva sawa 3 mpaka sawa 2 ez'ekiro. Monday to Friday? Monday to Saturday. Even next Sunday actually tukola kuva sawa 3 mpaka sawa 12. Kulwaki wala abantu abakola nga tebalina budde. That's why we extended the time for these people so that to really because tuli banjawulo we have I can't come in this time so that's why twayongerayo obudde so that we cater for this because now Nancy ngaffe. I know. Ate no dwale ya Nancy. I'm so happy that I'm part of this. Okuva banja kantu kayenkano. Kati silver one was silver. Tuna mutekako drips ezo. Yes. Weziri naye jangu labo musawo mwogere really. Tujja kutuukawo naawe. So until next time, Ruth Kalibbala Bwanika abaagaliza. Tusigale nga tuglowinga nga wetukula ate nga tulabika bulungi ddala beebuuza emyaka nga tebagitegeera. Until next time, ciao. Okay.